Mambe ndikachiika bannange akasana n'ebbugumu bannange mubiwulira. Subhanallah. Mungu atusaasire atukendeerezeemuko. Akasana kasusse naddala fe abagenda mu sawumu ya Ramadhan. Naye ajja kututaasa kubanga yeetalirekerera bitonde bye. Naye bannange allow me olwaleero okwogerako nammwe in a very somber manner that mbadde ngamba buulira nti buli kintu kyonna kye tukola tutunuulirengako ku sayidi endala. Emirundi mingi yenze nga ssaawa 12 ne nyingira mu mmotoka yange, nvudde mu office nyingira mu mmotoka ya akhi ebbugumu eriri mu mmotoka ne bw'onoogiggula bwoti tuzireka tuzisibye endabirwamu ziri waggulu wadde zirina tinti ate Obugirimani yakola ero kale ya black alimba kale ya black ng'olina ne leather eya black. Olwaleero ngenza okuyingiramu essimu yange nendaga temperature ziri ku 59 degrees Celsius naye nga tekyewuunyisa kubanga kyekiri mu office zitera kuteekako AC naye ennaku zino zonna AC tevaako. Awaka wonna nyumba ze zibeera miti naye era ebbugumu oliwulira liri intensive. Bannange ebintu bino mbadde ngambye bagamba buli lunaku nti buli lwokola ekintu kyonna nze mbadde ngampitira mu bulimi nti obulimi tokola sayidi emu yokka egy'ekizungu yokka gye bakugambye, go somehow even sometimes organic. Bannaye mbadde mbagamba nasookera ku nte nti bannange omusana guno gulijja omulundi gumu ne gutubeerako nga mungi ekyeyanga kinene. Ebisolo bye byotaddewo bino byonna olibigamba ki? Tulime omuddo nga bannange abasinga bagamba nti eyo breed ki gy'alina naye sirabye ng'alina heavy milk, talina pedigree. Mmwe mutunuulira nte, nze ntunuulira sustenance n'ennima omuddo. I'm very proud of it. Kuba bannaye nze nabagamba nga tukube silage kuba ejja kubeerayo omusana. Bannange abali mu corridors kati corridors nnumirirwa wamu nammwe kubanga nkiwulira ekiriyo ezimu mwazijjako naye n'ezaasigalayo nazo nziwulira. I argue bannange tuadoptinga method eno ey'okulimanga omuddo mu bifo ebisobola okusustaininga omuddo ogwo kubanga nnumirirwamu nammwe bwe ndabange nti nze mpulira ekiva eyo mu Kato corridor okutuukira ddala e Nakasongola Sembabule yonna ngoma omusana abantu bwe bali bubi. Ekintu kino kati nze nkyogerera ku nti mulabye omuddo mungi nnyo n'embalaga silage bwe tumukola kati ninanze kasooli nabadde mbalagako nti nina kasooli era wiiki ejja tugenda mukuba mu silage naye akasana ebbugumu lingi nnyo. Olaba n'abakozi bange kati ssaawa 5:6 tuba tunnyuka ate tuddamu ku 10 kubanga ssaawa eweereemu bw'owulira ayaziina ku ssaawa emu n'eddakiika 15 ogamba nti ono mutuufu magaribi etuuse kubanga ssaawa emu n'eddakiika 15 zituuka ng'obudde bukyatunulira ddala toyinza kakasa nti magaribi etuuse. Naye ate ekisinze kyensingira ddala with the sober mind nsinze kutunuulira mmwanyi. Sigenda kubeera very specific kuba nyinza okukosa bannange abamu abandaba nga mpitawo abamu nnyimiriddewo ne mbagamba yi bannange Mungu atusaasire kino tukiyitemu kuba ntunuulidde emmwanyi ento n'enkulumu yo yonna gye mpitira ng'akasana kagikubye. Akasana wansi ne bw'onoofukirira mbabuulira mazima emmwanyi nze nzirabye wansi ne bw'oteekayo amazzi akasana akali waggulu kookya ekikoola paka lwe kabisuula. Tunuulidde emmwanyi ezimu jagamba nti mu kitundu kyewange mwokka n'otunuulira emmwanyi nga yeewumbyeko ssaawa 3:30 n'oyisaawo ennaku 2 n'osanga nga ebikoola byonna bikoonoseeko. Naye bannange mbadde ngamba kuutira nnyo nti tuleme gendera balimisa oba bye tukoppye wabweru byokka bye tuba twadoptinga. Nze njagala omuntu awulira nga yeekakasa nga ddala ayagala okumanya not disregarding people's business interests. Ojjeko wano ewaffe Nabalanga
olabe ku mmwanyi zange nze ze nasimba ne nsimbiramu ebisiikirize. Mpise ne ku mmwanyi z'abannange abalina emmwanyi naye nga balinamu layini z'ebitooke. Emmwanyi ezo zirinako akalembereza. Omusana gwaka. And we don't know, it is not about to stop. Kubanga nze bannange abantu abamu tulina amazima. Mbadde ngamba boolira ebintu bino si lwa bubi. Naye ndi mwogezi w'amazima. I know kati ekinyegenyege ky'emmwanyi n'ebbeeyi y'emmwanyi agenda n'etukwata. Emmwanyi erinye bannange tulime emmwanyi tulime. Bannange mbadde ngamba boolira. Do we really know lwaki ebbeeyi y'emmwanyi yalinye? Most of the people know. Naye abalala tebamanyi. Emmwanyi eri ku 3 mitani. Waagwawo ekyeya kino. Kikubye eggwanga erisinga okulima emmwanyi, Brazil, Colombia, kyagenda ne Thailand. Bamaze kati emyaka 3 nga bali mu kyeya. Nga tebakyafulumya mmwanyi bungi bwe baali bazifulumyamu. Kyekirinyisizza emmwanyi n'etuuka to its 50-year record high. Anybody who challenges me on that, aveeyo aŋŋambe nti Muhammad olimba. Emmwanyi teyalinnye ebbeeyi lwakubanga Brazil erimu ekyeya. But little did we know that the same is coming to our homeland. Abe Kenya nabawulidde. Heat wave eneetuyiseemu. The end result eneetukomyawa. Bane mbadde ngamba buulira nga twadoptinga measures zino empya ze tukopperedde nnyo. Nze mbadde ngamba buulira nti okuva edda nedda bwe natunuuliranga emmwanyi nga wansi emmwanyi ezaakulanga obulungi nga ziri mu mivule, ziri mu mituba, ziri bakati batuleetera system eno, simanyi Brazil simba layini emu. Wansi saamuteekako akajimusa kano. Tell me whether akajimusa wansi ne pipe y'amazzi esobola okusustainingirawo emmwanyi ku 46 degrees Celsius. Ekikola ne kitakunkumuka. Oba ekiguuni ne kitakunkumuka. What if this is sustained for 1 month or 2 months? Emmwanyi yeetaagako ekisiikirize bannange. Sibagambye nti mwenna kyemuba mu adoptinga. Kubanga sirowooza nti ffe abalimi b'emmwanyi wano e Uganda tunaaba so technological advance okusinga Brazil. Ebbeeyi y'emmwanyi erinye lwakuba Brazil, Colombia, Thailand zaakubwa ekyeya. In essence njagala obabuulira ekintu kimu nti ffenna baagala tugwe kyabugazi ffenna nga baleeta baadoptinga policies ez'okulima Brazilian style nga Brazil ekyeya bwe kibakubye ekigo ne wano e Uganda kitusaage tuti weesalirewo. Nze siri mulimisa naye mbabuulira bubuulize nti bw'ombuulira ekintu nze ndekako. Njagala omuntu ajja alambuleko ewaffe wano e Nabalanga olabe emmwanyi zange eziri mu kisiikirize. Omusana guno engeri gye gigututtemu na ziri eziyimiridde bwe ziti mu kasana ak'ennaku zino.